our Mpuuga as president, he wouldn't have left words and said against Russia's invasion and destroying life in that place. Can we say we have a problem with our president and the government about what is our foreign affairs policy? In the neighborhood, you get somebody arrested with a gun, which gun those guys in Kenya have not really put him before court to say, yeah, this man is been arrested with a gun, and you come back here and say, well, we are trying this man in Uganda without an expatriation procedure being undertaken. We are very ashamed. We are very ashamed, to say the least. Bannange njagala okwogera ekintu kimu kyamutawulidde mu Luganda nti enkola ya gavumenti yaffe ya foreign affairs eriruddawa ey'ebweru eriruddawa noleka eggwanga Russia nerirwana akasaa katono neritandika okukuba buli muntu yenayena neritandika okutta buli mwana natandika okudduka abantu bonna ne bava mu mayumba gaabwe nga tebalina kye bamukoze ng'ate gwe chairman wa non-aligned movement n'obulwako kyoyogera nga tuswadde. Nsaba abaana abavubuka mwenna mukitegeere, njogeddeko ne ku kyekirala mubadde muwulira ebadde mu nsi wano mu Africa ng'abantu bagamba nti waliiwo democracy naye waliwo omukyalo mu Senegal avuddeyo n'aba no, we must have democracy in our country. Olunaku lwajjo omukyalo omu bayita Solomon, president w'eggwanga era Georgia, yagambye nti okulonda kuddibwemu kubanga Russia ayingira mu kulonda kwaffe n'akwonoona. Kasookedde Beeni ava kuyinza mu Uganda muno tufunangamu elections ntuufu mu 1962 Kabaka Kane UPC baagaana Abaganda okwefunira eddembe lyabwe okulonda abantu bagenda mu parliament ne batwala abantu ab'ekibogwe, era y'ensonga lwaki eggwanga lino muliri mu buzibu obwenkanidde wano. N'olwekyo ffe abantu abakadde twakimulidde nti baleeta omuntu abadde nga Mpuuga ayise mu kabiga gwe tuwulidde Mmengo, gwe tulabye atandise amasomero afuddeyo n'alwanirira abantu kwogera ku sikirizi. Mpuuga yatandika sikirizi emyaka 30 emabega. Olwaliro gwe bw'oyogera ku sikirizi tuseka musesi ne tugamba nti ozyogerako bwogezi, naye Mpuuga yaziteeka mu practice. Ani atamanyi isomero lya Mpuuga ery'amaanyi mu Kampala erisomesa sikirizi? Bw'onooba mutali bukyoja ku pulezidenti onooba okoze eki? Yeyatandika wano okusomesa abaana ku computers, okulipeyalinga amasimu, okulipeyalinga. My friend, I'm quite really, I feel really concerned bwe mugamba nti mulina candidate omulala. Ekigambo kino nkomye, saagala kwemada lunaku lwonna kulutwala, njagala kuwa Pastor Musiitwa tubadde okuva mu 1962 nga tulwanira democracy, muwulire kyagamba. Honorable, I will repeat my words when I was praying. Dr. Masaka has been producing leaders of essence, true leaders, and it is only one leader who has changed the government or the authority without struggle. That was Ben Chwanuka.
the late. And so we are showing you today, we anticipate that you're good seed. We want you to be our leader, to be converted from my leader to our leader. And let me respect my ladies. Let her say a word. God bless you. Thank you very much. On behalf of the elders, we are here to show our support to Honorable Mpuuga. I've had the opportunity to work with Honorable Mpuuga at Kutesa 1 as a counselor, Kutesa 1 Royal University. We were on the council there together. That is, then we have worked together as a young Democrat, and I have been observing him in Parliament. His track record speaks for itself. As a leader from Uganda, he doesn't have, I heard somebody yesterday say, where is his law firm? Where is, and he was saying he should only be a leader in Masaka. I said no. He has a track record that he can lead this country. Some of us have been fighting for democracy and for good leadership in this country for many, many years. But we have not seen what we fought for. I'm so happy that the people from Wero are here, because a lot of blood was shed in Wero, but what we fought for has not materialized. We are not seeing it. So we are disappointed. For 40 years, we have been waiting for change in leadership to show us what we fought for. A lot of blood, a lot of resources, a lot of everything was put into fighting to straighten out this country. But it has not been materialized. Njagala okwogerako mu Luganda. Nze mbadde tukolagana n'Oweekitiibwa Mpuuga okumala ebbanga. Twali mu Mutesa 1 Royal University nga tuli bakansala b'olukiiko olufuga University. Yalaga obukulembeze bw'amaanyi nga tuli ffenna. Ate mbaddewo mu DP nga ba UID. Nendaba track record ye. Nze sirina kubuusabuusa nti asobola okulembera eggwanga lino.